ebinaaluma abantu byo bingi ku mwana mulenzi Edrisa Musuuza. Kubanga Katonda ye waakuwa omukisa, omuntu ne waakola atya ne waakwogerera atya, ng'osigala ogenda mu maaso. Kale ku projani nga kwokyali Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Sudan, South Africa wali n'abantu abali China, era still tugezaako bagamba mwekuume obulwadde gye buli era buttira ddala, mugezeeko okwekuuma. Coronavirus, it is a serious disease. Mushegeera butambula era bw'amaanyi nnyo, so mugezeeko okwekuuma okubanga you don't contract it, okusobola obutambuza ewalala. Kale mwana mulenzi Edrisa Musuuza ffenna tukimanyi nti abasajja tebamuli bulungi. Naddala omwami gwe bayita Makolo Kavuma. Naye Edrisa Musuuza avuddeyo n'alaga ku bintu ebimu by'alina, era nga mu bino mwe yalagidde emmotoka ez'ebbeeyi. Eddy Kenzo sijjaga nti yazipaakinze, naye yazisimbye mu compound ye. Emmotoka nga tekuli mmotoka ekawa wansi wa million 10. N'addamu n'abakakasa nti ye ku ntuuyo ze kwalya, teri kikumi kya gavumenti yadde n'ekimu. Kubanga bagambye nti omukulu Eddy Kenzo yali teyasasula kisaawe kya Kololo, n'abagirayo zi receipt, ng'era zi receipt ziraga yasasulayo million 15 ne basigala nga bamubanja million 15, era ne bamuteekako ne condition nti waaba tamazeeyo million 15 ezo talina buyinza era talina busobozi bwonna kubanga asobola okukolera ekivulu ky'e Kololo. Ekyayongedde okukakasa abantu ba People Power nti mazima ddala omusajja ekisaawe gavumenti si ye yakimuwa wabula yakyesasulira. Omanyi omusajja ono alina emikisa gye, kati gwali yamwogerera, katulabe gye binnaggweera. Ku projani nga kwokyali likinga, commentinga, subscribinga.